sajja mu baana bange Katonda naye akiraba yantaasa kubanga olubuto abaana abo nabazaala nga sawa nga 3 Katonda ow'emmotoka yajja ssanga 6 ne dakika 45 zigenda musaamu 7 nga ndi omwo mpewo enfuwa n'awa nange naye kumulala akaaba naye nga sina kyamukolera nga mulaba bwe nti bweyekyusa namubikka nayola engoye zange zonna ne mukubako ne mmanya nti kati kakabira omwo nafuna olubuto nendumanya nti mweruli Katonda alumanya nti mweruli nanduma neruvaamu nali ntudde nga ndi mmere nendaba nembulidinga newavaayo ebitole 2 eby'omusaayi nenkimanya nti olubuto luvuddemu kati bwe lwavaamu era neŋŋamba nenyini nti olubuto luvuddemu fena netukkiriza nti olubuto luvuddemu kumbe olubuto telwakolaki olubuto telwavaamu ti bwe nagira kati nga mpulira ebintu binzanya mu lubuto olumwezi oguyita lukyusa omanyi nga bazanya nazaala nali nzaddeko sigaayo naye bano omuntu asobola okukyajinga nagamba nti omuntu tazaalangako naye nazaala ndi muto ebintu ebimu nga sikolaki saabitegeera era kati ngamba oyo omuwala mugamba naye biki ebinzanya mu lubuto omuwala ngamba ago majini jjukira ndi ku famire ffe gye tubala angamba baleka bakutaddemu ebintu mu lubuto kumbe olubuto lukola ki ngenda okulya bino bye bayita ensonko amagulu gannumira muno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Eri mwenna abali ku mukutu ogwa Nyondo Media batulaba mubale kutufollowinga ku social media platforms zaffe zonna ez'enjawulo gamba nga TikTok, Twitter, Instagram ne Facebook. Mukola kyamaanyi nnyo olw'ensonga nti tweeta ebintu ebitugattako nga ffe bannayuganda ebituyamba tubeera nnyo ku mulamwa ebiseera ebisinga naye nga munatusonyiwa ekitundu kyaffe ekyaggwa tetwasibula waliwo ekyagwawo kyali tekyebeereka tetwasibula naye nga ate tulina okujja ne story ya muganda waffe eno tugikomekereze oba tugiguse ffenna tufunemu ekyokuyiga era tujjukira bulungi nnyo nti oyakoma olunaku olwo kazi wali lwajjo yagambye nti yavaamu zali saa 12 elwekyanga saa 12 kati nali 12 kuba nnyimuka ssaawa emu nentandika okukola kati 12 nindaba nali neebase naye amazzi ne ganvaamu nga mangi kati neŋŋamba ekyo kyo nkimanyi nti omuntu okuvaamu amazzi olubuto luba lukuze nga lugenda kuzaalibwa kati ate nze neŋŋamba ate olwange lwa myezi 2 neŋŋamba kiki era nembulirako oyo mukwano gwange nemugamba olubuto nga luvaamu amazzi mukwano gwange naŋŋamba nawe otya buti olubuto oluvaamu amazzi luba lugenda kuzaalibwa kati neneepaadinga nembeerawo nentandika okukola emirimu gyange terwavaamu nembeera nalwo kati ziba ziwera ssaawa 2 lutandika okunsimba ezekiro jjukira amazzi gavaamu ku ssaawa 12 ez'okumakya kati luba luweza ssaawa 2 lutandika okunsimba ngamba bannaayi nga bimpitiriddeko naye nze nga kale nagamba ndowooza munene luno lugenda kukola ki kuvaamu nga luli kati bangamba sala obutungulu bwannema okusala ebintu binsimba nembitegeera nti bibisa neŋŋamba nno olubuto lulabika lugenda kuvaamu nembulira nnyiniro nemugamba olubuto olunyiikiridde so naŋŋamba guma ng'ebyabasajja b'obimanyi kati nembeerawo ndooze lwanyumira essaawa zaali 2 kati
nagenda nga tewali kijja nga lunnuma bulumi lunsimba naye nga lusirikamu ate nawulira bagamba nti omuntu azaala omwana omuwala ebisabibwa bikusimba webisirika nengamba yakana kange kale kakabadde kaki kawala kati nenninda ndabe nengambako omukwano gwange abeereyo sawulire mukana webuto nga lunyiikiridde kati nemugamba oba ngambeko yandeeta wano asobole okunnonawo obulumi nga bungi nangamba guma kigenda kuvaamu naye ng'ate weewonye siina nti oba nakumira mpeke endugjemu lwetinkuula lwokka kati ziba ziwera ssaawa 3 omuwala bwandi bubiyitawo okole palaata neesibira mu kisenge nemerayo mpulira nfa sikyasobola nakuyimirira ati ngenda olaba ngenda okutulawo nti emabega ng'omusaayi obuliri bwonna bujjudde omusaayi nengamba bannaaye naye ng'obulumi bwo bunzitambula kuleekaana buleekaanya omuwala bw'atajje nembeerawo nga mpulira nfa omusaayi ne gujja ngenda okuli ekintu kizza omulundi gumu pwa nengamba kirabika nkoze eki mponye kati ate omuwala bwera nga mpita nga nemuyitaba nomuyitaba kumbe omwana omulala akyalimu munda oli yasoose nagwa nesaamanya nti otoone yasoose yali mwana kati nga mmanyi nti ndowooze kiwedde kumbe teyakaaba oyo yasooka nengamba kati oba kati kemmaliririza ngende enkola omuwala bubyaŋŋamba ngenda okulya ekintu ekirala era kize kinsimbye omwana omulala ng'ajja nekinannuma saatunulayo nalinamu ku buliri nalina mu ngoye zange empale empanvu bulungi nnyo n'ennika ey'omunda kati obulumi bwe bwansukkako nenzigyamu omugulu ogumu bwenti ogusooka kati omwana oyo nze nga mmanyi kintu kumbe mwana agudde mu nnika ey'omunda saagijjaamu yonna naye omusaayi gwali mungi nnyo kati nembeerawo neŋŋamba oba kivuddemu naye saatunula na wansi kulaba nti oba mwana saatunulayo kati ŋŋenda okuwulira era ekintu kiddamu kikola ki kinsimba waliwo omukwano gwange yali nga ŋŋamba mbukati engeri olubuto lwo gye lwagala okuvaamu omwana we mabega waanaalemerayo mbunjafuuwa mu ccupa kati nga neewalula mpola nfuna eccupa ŋŋamba kandabo waliwo ekikoze ekisigaddeyo nga nfuuwa mu ccupa nagenda owulira nga naye annuma nga ajja nagenda owulira nga naye agudde wali naye ye yakaaba omuwala wo teyamuwulira ng'omuwala bwampita kyokka omwana akaaba nenkwata ebibulangiti byonna nemukubako bwenti kubanga ye yavaayo ng'ali bulungi nnyo mu nsawo ye naye ng'akaaba ate ng'asamba n'amazzi gali agali mu kisawo bwe gakola panga omuntu awuga nga n'eddoboozi ly'okukaaba lya omwana lyakaaba neŋŋamba bagenda kumpulira kati ate nagenda okuwulira omwana akaaba nnyo naye nga nfunye ekitengo kibayita ekitengo nga nkankana ye essiku eri kyokka limoota eri waggulu ate omusaayi gwali mungi nga sobola nakuyimirira neŋŋamba nkoze ntya nenjagala okugamba omuwalabu nti bannaayo obulumi bunsusseeko naye neŋŋamba kasita ekintu kikoze eki kivuddeyo naye nga sinnamanya nti abaana bali aba babiri kati neewalula mpolampola nenzifuna essi nenfuna limooti nenzijako essi nenebikawo nalinawo guttawulo nga gunene nengwebikka n'omusaala ate omwana nga ye roda akaaba oli ye munno naye eddoboozi livaamu kuba omwana baali bakulu neŋŋamba kati bannange mbadde nsuubira okuba nti olubuto lwa myezi egi ebiri abaana bazze batya okuba nti bakulu kati nenzijukira nti ndowooza olubuto luli olw'emabega
lwandibanga lwali lwasigalamu terwavaamu. Kati ningamba nkoze ntyo fuluma mu nju y'omuwala bw'abaana bali wali bali babiri amagezi ne ganneesiba ningamba kankupeereza omwami ono yandeeta wano mubuulira ajja nnyamba basobola okunzijjawo nenga lumu yonna ejjudde omusaayi omufaliso ate nga mpulira bagamba nti bwe bakukwatako osibira ku poliisi si sookoleke walina contract ne bakama baabo siina contract siina olakola kikaliwali oba walina visa ndi kaliwali nali kaliwali so olowooza tebalitidde kuyitira gundi nga bakola kaliwali baite basobola muyitira gundi poliisi kati wafiira era nakakati era omukyala azemu nansindikira message kati sookoleke bakimuliriza otya bamanya tebamanya kati sooka tuwuli wakikola otya nasitula abaana bange nenkubira omwami oli yandeetawo nemugamba nti nyamba nemusalawo mubuulira amazima kuba namanyi olina mugamba nti bulwadde bwa bulijjo tajja nakujja nasooka nemulimba nemugamba omanyi mbuliidinze newulira bubi enkya sijja sobola kukola ki kukola naŋŋamba sirina ki motoka neŋŋamba njiyizza nti nemubuulira amazima nemugamba ekituufu nzadde naŋŋamba ekiki nemugamba nzadde nambuuza olubuto walugjawa nemugamba gwe tofaayo nzadde kati naŋŋamba nina omusawo gwe mmanyi kanjogere nemuki nemusawo naye emmotoka yo sikola ki sirina nemuga kati ŋŋenda kukola ntya naŋŋamba kuba essaawa zaalimu 3 abaana abo wenna gwe bakola ki awo ku pressure y'omuwala bweno ojja kuyita taali sawigahuwa nga tanaba kujja kulaba okola ki mu luumu omwo yali tayajja alina obugumiikiriza omuwala bo nga alina okujja alaba ekikyokola nga badakuyita bannange katonda yabakwatako katonda yandiko kubanga bulijjo ngenda bugenze kusaala naggula olujja alabe sinnamala kusaala wano yampita essaawa nnamba jjukira tolina ddusiba oluggi olina kuzzaawo buzza naye katonda ye yali kunze kubanga abaana abo olwavaamu ngaali eriye ayomba omukozi takola bulungi munna iye so abaana bano tolinako omukono gwonna lwaki bavaamu wadde abaana sirina yadde omukono ndayira mu busiraamu nga ntya Allah sirina nti oba mmireka panado okugjamu abaana bange sikirina wali obaagala nali mbaagala era nali ntegese kuddayo mu Desemba nate Desemba kyeka nakibala bubi nabala lubuto luno lwakubiri nti luno lwajja lwasigalamu lwasigalamu ate nze nendowooza nti luvuddemu actually gwonna atulaba oyinza okulooza nti tuleese biboozibozi oba tuli ku biboozibozi naye ebiboozibozi bino birimu ekyokuyiga yensonga lwaki musawo namusabye ne mugamba musawo omwana we wabanga asobola twogereko naye abaana bano balowooza nti kyetwogera kiki kituufu era mukimanyi abaana ababeera mu buyumba bayita mu ngeri zezimu bwe ziti kyekiringera omwana oyo gwe twabalaze naye yafuna olubuto naye n'alukulizaayo mu kiyumba so twagala kubataasa oba kubalaga ki ekihappeninga okusobola okusevinga obulamu bwammwe era omwana ono yeewaddeyo however ngambye Nyondo nkumanyi ogenda kuteeka mu kamera nga seeyagalidde wallahi yamuguza siteeka muntu mu kamera nga takoze eki era omwana tuyombe wano naye ye abadde munyiivu kubanga yadde ayagala story okugigaba abalala bakole eki bafune ekyokuyiga era nga yagambye musawo amoke naye we yalabye nga nze Nyondo n'agamba otalo lubadde lutya era musawo yamukakkanyiza naye nga tugenda kufunamu ekyokola ki ekyokuyiga so kati musawo omwana ono nga tuna kujja ku side okuba gwe ya receiving abaana bano omusajja amaana afuna emmotoka n'ajja nga akugamba musawo Hope gyagenda okuleeta yali angamba musawo Hope era yamunforwardingira n'angamba
kati musawo ng'agamba muti omwana muleete kuba ayinza okuba nga omwana emabega tannakola ki tannavaayo kati sooka omuleete tumale omukebera ly'eddoboozi lya musawo lye yanfowadingira kubanga nze nali nga mulenzi nagamba waaye katonda ke yantaasa luli olubuto omulenzi kamubulokinge kati ngenda olaba olubuto lugenda bugenzi muki mulenzi ki boyfriend ye omwana ngo wamubulokinga ali mubuloka aha nga namubulokinga nga namanya nti kemponye luli sijja kuddayo kankole ki kankole sente ezandeeta naye ate waddayo ne muteekamu olwokubiri aha mukuddeyo okuteekamu olwokubiri kati awo we namugjayo n'ekimanya kati mu kutegeera nti olubuto luno mweruli n'olwokubiri olwo twali tetukkiriza nti mweruli olw'ensonga nti nalumirirako ki aha nga era sikakasa nti era olubuto lwajja nga n'omulenzi aŋŋamba kubanga waayita emyezi 2 nga sigenda mu period ne mugamba nti nga sigenda mu period omulenzi naŋŋamba nti olubuto olwo bwe lubanga mweruli si lwange olw'ensonga nti ebbanga ddene kuba nali maze emyezi egi nga sigendayo gyali naŋŋamba si lwange naye ne ŋŋamba tetusobola kubeera mu lwede nze ndi ku famire nga sirina neŋŋamba ye lwaki si mu buloki nga sirina lubuto olwedde luli olwasooka lwavaamu luno olwokubiri nalumiririrako famire kati nzija ntya nkikakase nti olubuto mweruli nali ngenda kusindika ssente ewaka omuvubuka yali agenda okunsindikira ssente nga mugamba omanyi nyambaayo kuba ka pregnant test okandeetere nsobole okukakasa ddala oba period kati nze nga mmanyi ekyasiba periods zange abaana bano nti tetwabatwala waawe mu kiganda okitegeera nga mmanyi balonga abo abaavaamu be basiba ki era nze nga ngamba abaana tebannatereera abaana be bankutte kumba olubuto mweruli kati oyo we nali ngenda osindika ssente omuvubuka nga mugamba nyamba ndeeteyo ka pregnant test gyembeera wala eyo wa mukama wange tewali famasi kumpi nga ajja nako jjukira amaze osindika ssente nze sisigazza ssente nziweereza e Uganda nkasaba okulaba ka pregnant test neekebera olwateekako ti omuwala yandagirira naŋŋamba nti ojja kutonyezaako amatonda 3 naye tekaalinda ettonda eri kaddukirawo omutwe ne muŋŋamba ya rabbi nga ne kalaga obuntu obwo ekifaananyi ekyo nenkifowadingira ono eyanguza akaweka ako aka famire ne taata w'abaana ne mmuggyayo mu bulooko nga alina okuvayo naye ne mmusindikira kaakati kati omulenzi we yabiraba naŋŋamba nti okakasa tolina gwe wali obalenda ne muga sirina kati n'amala naŋŋamba nti naye tekirina buzibu tukuze omwana abali baavaamu kati ono tumukole ki tumukuze kati noono omuwala eyanguza ka pregnant test naye yakyewuunya naŋŋamba mbu twakanguyira okubeera ffembi mbu kyekyavaako ekyo naye ng'ate dde olubuto ka famire ako twakamirira ku ki ku lubuto kati awo kyekwe kumanya nti nina olubuto era siba kutumya aka pregnant test sanditegedde lubuto olwo naye nga naye ng'ate nze olubuto olwo ndubalira ku myezi 2 n'ekitundu olwasooka lwavaamu kati wali eri twakomye ng'abaana bamaze okuvaayo kaakati abaana abo olwagira omuwala bwena ampita eno obulumi nina bungi sisobola kuyimirira n'amagulu gafudde kwangera abantu usaana ewamusawo nga sisobola kutambula kati olwavaamu nennewalwa nenfuna limooti nenzijako essi wano ise owa taxi mpisa omusajja afuna atya emmotoka oba ni yakunona kati omusajja ngamba emmotoka yange yafa ge mazima nga mugamba nyamba olw'ensonga nti ekyamazima nzadde
kubanga yanemerako obulwadde ky'obukuluma nemugawe siyogere mazima sigenda kuyambibwa nemugamba nzadde nangamba ozadde okakasa mwayiye kati nga tannaba kumpala oba ate nze ojo gye bampa tebangamba nti azadde kujjako omulenzi yamanya wambulira amazima sijja mukkiriza muleeta nanimba omwana avaamu bannange badde mbagamba kati omwami yankubira essimu zali sanga 7 ku 8 ngamba musawo n'omwana omulala omulwadde ali bubi kuba kirero bavuga oyo nagamba naye angambye avaamu omusayi mungi ate ali mu kiyumba naye simanyi oba gy'oli ewaka muleete nali siriiwo nga nneera omulwadde gwe ngenza okukolako yali bubi sitiri naye nemugamba kantuuke ewaka naye waba ali bubi ogira omuleeta namubuuza yabadde ki yagize biri nagamba simanyi naye kanziremu nemugamba omwana waba akulimba tokola ki tomuleeta mubuuze ekizibu ki kyennyini kuba kati buno obudde famasi zigaddewo ezisinga sirina we najja buyambi bw'oyo kati nemugamba kati kubira omwana omubuuze kyennyini naddamu n'amubuuza kati nemugamba kati ekibawo yali atidde naye okuŋŋamba kati nangamba naye omanyi musawo kkiriza tugira tujja kuba bano sirina motoka wabula waliwo mikwano gyange bagenda okunyambako nga bavuga mwana nga bamuleeta ekirungi bagenda otuuka wano nga nange nzikirira wansi still nga nkomyewo ngenda ku famasi nga famasi egenda kuggalawo nga empadde 20 minutes nga kati olwo baŋŋambye ngenda kufuna bintu bimukolako mba tutuuka wansi wetti nga n'emmotoka ebonese ekoze eki etuuse kati omwami yamuvuga tetugenda mumwogera amannya yatya nanzize ebbali nangamba tukoze tutya soka tusimbewo akati twagala tusobola tumanye ono ebintu abikwasaganya atya tuleke tutuuka awo obikwasaganya nti okusobola okufulumayo nga tategedde mukamaawo ebintu nabikwasaganya olw'ensonga nti obulumi bwali bungi nga nina okwefubako okwewaayo ate nga butuufu olw'ensonga nti abaana baali bazaaliddwa omu mulamu nga nina okwefubako njagala sikola ki saagala olw'ensonga driver ali apaakinze wabweru nga nina wano okwewalula nenfuluma naye nno nalwawo nga mugamba jangu ompiikinge jangu nfa kati bwe yajja nangamba ndi wabweru nangamba jangu neneyambayamba nene padding essuuka kubanga omusayi gwali mungi ngeri gye gwagirako abaana ababiri nene padding essuuka nenkola ki nabo bennyini nembazingira mu bed cover kuba nasawo bed cover yabali bakama bange nembakwata nenyamba n'ekipale nenfuluma nabasitulira mu kitawulo kuba baali engeri gye baali bakuze nga n'okuzitowa bazitowa nembatwala bafuna kitawulo nebateekamu oli yali akaaba yali asitopiza okukaaba ng'akaaba ngera kyakaaba kati sooka oleke omusayi guno oguleko tebina obirekawo nga bwe byali nabirekawo yensonga era kati omuwalabu kati andi bubi oluwa kati akwagaza kimboddeyo aleka ayagala kunsiba ate era ye kubanga twabuziza omuwala oli aliyo alina ebintu byo ensawo nazirekayo nga siwa zisitula talina talina kyalina kati nenfulumya nenkwata abaana bange nenfuluma nabo nembatwala ku mmotoka neera nga mpulira bubi kamuluze nga mungi nga nebigeo okuyimirira kati ate emmotoka bambi naati okunzijawo nga takoze eki tayogedde nabo bakama abo kuba obudde bwali bugenze zaali ssaawa baza 6 zeyatuukirako ebangero omuwala bwe yakuyitira nga ojja okola emirimu ojja ogira kiri teyagirako ddala paka ssaawa ezo bannange katonda yamukwatirayo teyajja
ate nga ne wemba nyingidde ku ssaala busaazi bulijjo aggula oluggi nga takonkonye nako nemba nzikunaaba alugula era ekyo ekintu nali nakyanyiza dda naye nga siswakyoge naye ku olwo Katonda bannange yamukwata yabisiba nze nenkola ebyange kubanga kwambe tewagendera abaana abo kuvaamu sajjamu baana bange Katonda naye akiraba yantaasa kubanga olubuto abaana abo nabazaala nga sawa nga 3 Katonda ow'emmotoka yajja sanga 6 ne dakika 45 zigenda mu 7 nga ndi omwo mpewo enfuwa n'abaana nange naye nkumulala akaaba naye nga sina kyamukolera nga mulaba bwe nti bweyekyusa namubikka nayola engoye zange zonna nemukubako nemmanya nti kati kakabira omwo nga nnumizibwa musawo omwana oba bamuzadde ekirira tebakyanguwa kikolako mangu tetevubamu omusayi naafa anti kati ekirala teyakisala yakisala basigalako nga bwe bavaayo bonna era yabatusako ebiri babakole bali kati abatasobola kufayo anti of course olaba ngeri gyentali teyabisala waliwo nti Katonda yamuyamba kyensobola bagamba Katonda we yamuyambira nti omwana omu yagira mu nsawo omu yali wabweru w'ensawo kuba ye oli omulala bamutuusa nga akyali mu nsawo oyo omulamu yali waso mpazi babayita batya waso ye mukulu yasoka ono yali kato eyasembayo yali omulamu kirira yali mu nsawo ye teyavaamu era ye yakaaba kati obavuzavuza mu ttawero olese ebintu byonna kati oli ogambye yayigula ne bakama abo nangamba sobola kujjawo nga bakama bo sikoze eki soogedde nabo kati ne mugamba at least gwe emmotoka nze ntuule wano gwe obalinde kati mukama yannyamba nali natwali twakafuluma waliwo omusajja yaveeyo mu Amerika najja n'emmotoka abeera awo aluddewo n'agamba kasita wuuno tamanyi no luzungu byakutetenkanya tamanyi luwalabu tamanyi luzungu namugamba nze engeri gye ndi omugenyi kampite baali bennyini n'ayita bali naye era ne bali tebamanyi luzungu kati ate waggulu tetwaye tebajja bo balowooza nti bintu ndowooza musujjasujja bano ab'ewaka era kati ffe ne tubagamba nti omotoka nga maze ali mu mmotoka mwakaabira ono ye yasembera wali nze nensigaza bana abasajja babiri abajja bavuga badriva kati namugamba nti kumakya ennyo ngenda muzza katugere tumuweka first aid akatonotono kumakya ennyo akomewo akole ne bagamba kale tekina buzibu kati netugenda netusimbula naye nga n'abamotoka bennyini batya nga bagamba abaana babiri ate nga omu akaaba nga batya okuvuga ne bagamba bwe batukwatirako wano luba lutalo netusimbula paka wa musawo wano kati omusawo omaze ogenda mugundi bagambye bakiridde wansi jjukira bakugambye nti just ali mu kubleedinga tomanyi ku kesi y'abaana oli yakikinga otya omaze okukizuula ze n'abaana babiri ekyabaana babiri actually nakimanyira wansi naye omulenzi we yali amuleta yaŋŋamba ali mu kubleedinga kati wenemerako nemugamba bleeding evudde ku kinaŋŋamba azadde kati teyayigamba nti azadde abaana babiri naŋŋamba azadde of course omuntu bagamba nti azadde nga tayongerezaako totera kubuuza nti azadde ki oba azadde bameka okuzaala okumanyi era nagamba itisoke kuba omulenzi yali mu kutya kw'amaanyi nga n'okwogera tasobola naŋŋamba oke we yatuuka baali basatu abalenzi abo ono yali avuga driver n'omulala n'oyo ndooza yagamba banne bamuwerekereko bwe bavaamu mu mmotoka driver nalaba nga ate ye atidde nnyo kuba yaŋŋamba genda nawe obalaba omwana omu akyakaaba kuba ndooza baavuga eyo distance yonna ng'omwana akaaba kuba bamuggyako wala tetugenda kwogerayo naye nga nze ŋŋamba sijja kusooka kukebera abaana kuba naye sirina gloves ate ng'olwedde ebintu byonna biri stained ng'omusaayi mungi gujjudde buli wamu naye nkuba waggula essimu kati olwo nga sisobola kwambuka kuba tulina ofuna n'eddagala wansi nga famasi eggalawo
nenkubira omukyalo omu waggulu nemuganja ng'okkirira receiving ono nze neeyongereyo ku pharmacy tuli mu ssaawa 8 pharmacy empadde dakika 2 mbakubira nzija wenkubawo motoka ndi wansi kanga nawe ndaza beewuuza ono naye apanga ki akutula ki jjukira baba baggalawo obudde ng'obudde bugenze era pharmacy najje minsinga tugenda ku life pharmacy endala eno jjukira eyo tegaba buli kimu nengamba omuwala naye kati kino kyatuusewo kitya katono omwami angamba naye lwaki tetukubira ambulance oba tukubire poliisi tumuweeyo katono omutwalawo ddala nawe ogenda kwefunisa ebizibu muleke nze nkubire poliisi katejje nemugamba nti poliisi egenda kukwata ggwe nanyini kumuvuga ekwata ono yakubye essimu okunona poliisi egenda kukwata omwana ono emuze gye yazaalidde ne famire bagikwate nangamba kati tukoze tutya olina gamba kati muve mu motoka yange nze ngende mubajjemu ngende naye nga tiri emotoka gyegana tumuggyemu naye ngeri stained kati nenkubira omukyalo omu waggulu nemwakira aba receiving agenda otuuka wansi nga naye talina waabayisa jjukira gwanoonye tasobola kutambula n'abantu banoonye bennyininyini bali talina waabayisa completely omwana yali asirisa olwo naye nga alinamu kali akawunya kali akati ng'olabira ddala akyayi mulamu nejjukira ate remember omwana ba 6 months ebiseera ebisinga abaana video ku myezi 6 tebatera kuwona baba bazuuvu era bakubika nebbo like percentage yawe y'okuwona eba ntono nnyo ku mwana w'emyezi 7 kati nempulira satya kuba kati njjukira nali sirabyeko bano baana katono gwe nabakubira okubanona wansi abaleeta nkubira okoze otya kino kiki kyokoze niye balwadde bakabeddeko bompadde nemugamba nenooza nti ate omulwadde afa oba omusayi gumweddemu oba asamba nangamba omwana tasobola yadde kutambula mutadde mu lift wuno anguddeko omuleese abaana mbaleseeyo wansi konze kiki yasooka namuwala balinga musayi mungi tasobola bayitawo kamera waggulu kamera ejja bbalawa nange nali mu pharmacy nengamba gwe nagenze nakuba twali babiri mu pharmacy still nengamba oli bannaaye ntidde ate tejjukira nga kuliko omwami atugoberera wansi waliwo omubangaali nga tuliko atugoberera kati nendowooza nti oba alabye ono oba alabye musaayi oba ayita poliisi awo nembeera stranded kati nengamba naye nedda kantabukira ono atugobererako ki yatuyingiza pharmacy ne tugula ebintu ne tukomawo ng'atugoberera paka ku kizimbe ne tugenda ku lift ne tuyinga lift ng'era atugoberera ayingira naffe lift nenfuluma nga mweru nenfuluma mu lift ne mubuuza oyagala ki kati awo n'atuta nemanya nti ndowooza bana bagoberera bugoberezi bana bagala okukwana nengamba kamuleke naye ng'okutyako ntidde omulwadde yatutiisizza tuka wano waggulu ewaka bamuleese bamutadde wano wansi bamubise yenna atintima bw'ati kati ono munnanga angumya mugamba kiri kitya angamba nange ngumira ku ggwe ona kisobola tokisobole kati awo tuli mu kubagaininga omwana mbuuza kati taata w'abaana bano tukoze tutya taata w'abaana tugamba ye talina wadde 10 tebimukwatako kitegeera ng'akola agamba ye sente yazikozesezza teziriiwe yazisindika waka naye ngamba wano byakugattawo tukoze ku muwala first day bano abaana jjukira nabo abaana tulina obbakolako tulina okusala ebyo ebintu biki sibitegeera ekisookera ddala siri muganda nze twebuuzizaako awo ku bantu batugamba ebyokukola tetuyambiddwa abasobola batugamba batulagirira kale wabula kyengenda obbagamba nga tetunagenda wala tuyinza okwerabira muyambeko kuwona omwana kuba abaana bo bakomawo n'oli omukyala yabajja wansi nabo bakomawo ne bamutugga era abaloota n'ava mu tulo nga bamutugira ddala nze tebanaba kunkolako kintu sijja kuwayira naye omwana ye mwennyini bamutugga ofuna ebikutuga kituufu nga swana kumira n'olumu nga bwe mba neebase basyasobola kujja omutwe wansi bantuga bankwata eno emabega ne bantuga basobola okutuga nga tebajja mu bujja munaaya nti tomanya kati gyeno tuli ku ddungu enziika gye twabaziikamu tetegeerekeka si yentuufu babamala ne bakutuka ate abaana bali babiri kyekizibu aba omu kyangu naye muna abaana abalongo bazibu nnyo balina emisoso mingi simanyi amagezi era ayinayo ku magezi asobola okunnyambako netulaba netugattagatta kuba munaye ebyo ebintu bibeerawo naye ng'oluusi sinze nzekka gwekituuseeko nga waliwo omulala gwekyali kituuseeko ng'oluusi nakyamukolanga nze naafuna amuyamba kati musawo awo
Mwazo ba receiving twakola last office kyebayita last office kuba okugolerwa abafu engolo bamaze bunene bonna bamala ne bawuka kyensobola bagamba tension nasooka giwa muwala kuba omuwala yali agenda kufa ng'ali bubi naye ngamba oli ne mugabo omanyi kati gwe bino ebyobusawo tojja bisobola katusooke tutaase ono omulamu abaana bo bwe baasirika nga tetukyabawuliza bwe bakaaba nga sobola kuba atendingako nga sinakumaliza mama wawe kuba yali bubi omu yali ye yavaayo n'afiirawo nze wensuubira ono wookubiri ono kubanga n'omumanya nti nzadde babiri namulaba luvannyuma teyakaaba nenkebera munne kajje nalimu nga mwagudde yasookera ddala nali mmanyi oba kintu naye yali yezinga akalira mu bulago nga kamaanyi kamutugga kati ono munne ye owokubiri ye yakaaba ye yalwawo nnyo ng'ategeera ng'akyali ku nsi mpozi kyengenda okwogerako kyenalaba ekiringa ekyajjamu bano abaana oba okubatta omwana omu oba yewasa omwana yasooka okugwa yali nga yeetoola ekirala kyonna mu bulago bw'ati ekyo kyembagambyeko nti ogenda n'ositula olubuto nga tomanyi mwana wayimiridde munda kati oyo omwana yali yeetoola muno mu bulago ekirala kyonna nga kyamukwata kati abasawo basobola okukijjamu nga anakunzana anti ebiseera ebisinga era abasawo basala amagezi tasobola kulemererwa ku ekyo ebiseera ebisinga abaana bwe bate baba risiki nnyo babajjamu na bujja babalongoosa olumu era abo abawaliriza kyekiyetera omwana okugenda mu ekirawo anti kati sometimes actions z'omwana mu lubuto olumu ziyitirira olumu ne ziba nga ntono kati gwe wuyo akugambye nti newe yali alumwa ku saa 12 erina okukola newe yali ntaazaala kati ebiseera ebisinga bano abaana munda yalufuna mpaka saawa eyo akola ate nga akola nnyo yali akola nnyo abaana abo tebabawabudde nazuukukanga saa 12 mpoziko okwebaka kunnakeeranga era nga ne bakasanga nnya naye nga tebereza okola waggulu wansi okugjako nga obudde bw'okusaala natuuka ekiseera nenzigwamu amaanyi nga obudde bw'okusaala nzireyo mugundi nebakamu eddakiika ezo naye era nga oluyingirayo bwoti pa olugi nga lutandikibwa okuggulibwa ng'era olina oteekawo omusaala n'obuzaabuza naye nga naggwangamu amaanyi nga sikyasobola nakusaala naye ng'olina okukola natuuka ekiseera era neŋŋamba abaana bano ebyabatta bingi nga kikyasobola nakukola yadde ng'okuyimuka ku makya naye ng'olina okwekaka ku mpaka nga nzuukuka neŋŋambako ku bannange bannawe bakiki ekinywa ng'amaanyi matono ne baŋŋamba weekakabe naye nga tosobola gamba muntu nti leero sijja kukola ndi nga nekakaba kati nga nekakaba bwekaka neŋŋamba kiki naye ng'era ng'emirimu mingi kati waliwo abantu we baakya kubanga waliwo we baakyala ne balyoka bajja n'ebisawo mu kisiibo awo n'otwala waggulu n'osoma ensawo nga 2 zonna ziri mu kiro mpitirivu baali bannange katono nfe noweetikka n'otwala waggulu ate olwo ne bakugamba ino gikkirizeeyo gizzeeyo giteeke wansi nawulira nga mpeddemu amaanyi naye nga sirina kyakkola omwana mukulu yo omukwatako olwo kino kyewagamba ekirinayi nali njagala muzengulu kuba ye muganda alinako ideas ku ebyo bintu netubakolako abaana netubasalako ebirera n'embisalaasala byonna netumayiriza kati nga tunoonya ono wemabega aliwa nga tumanyi wemabega era asigadde mu biri oba nekyensuubira yamuleka mu nnyumba gye yava era yensonga lwaki enkeera omukyala watulemerako nnyunyunnyo ng'ayagala okumanya omwana ono waali ng'ayagala okumanya ekyayabaddewo talina namba yange enamba y'omwana alina namba ya Uganda yakubira oli eyamuwa omwana oyo kubeera yamupikingayo n'amugamba ndetera omwana omulala mangu nnyo ate womayiriza ojja ne sente z'ono ayinooza nga akakulya inakwata oli driver amutuuse gono neŋŋamba driver totawaana
Kubanza kyenalaba olaba ffe just twasanga musayi guweddeyo naye kati kye yaleka mu nnyumba kyali too much. Kuba omukyala yamubuuza kyekituuse ku guno omupaliso okitegeera bwekitebwe kyali kati omaze omukozeeko mpaka saawa eno agenda mu weeks 2 agenda mu weeks 2 kati kuba yali bubi kati omukolako kati saawa eno weewulira otya? Mpulira si bubi nja kutereera mpola mpola. Taata w'abaana mwogerezeganya? Akuwa ku magezi akyayimidde wamu naawe? Taata w'abaana twogerezeganya naye era nga womanyi ebyabasajja si byabiriko ennyo. Kati olina pulaani kisaawa eno? Nina pulaani enfuna omulimu nziremu nkole ki kubanga kati ofunyemu kyakuyiga kimaama tuwakuddamu okufuluma wele okufunayo boyfriend muddemu mukole ebintu byakwepiisha? Bannaye sisobola kati wabannaye musajja nze ne bwanyonyogera n'amaziga ganjiika sikyasobola bannange sikyasobola singa mukama ansaasira n'enfuna kyenkola nja kutuulayo nkoloba myezi 6 kuba mpulira amaanyi sigawulira naye nja kutuulayo nkola emyezi nga 6 nzire ewaka kiteeki eyo naye kati musawo omusasudde sente muka bakulya kunywa omadde wayitamuko ne sente nga ziwerako? Saayitamu na sente saayitamu na sente musawo annyambye nkwatiddeko bwe ntyo nfunye mpola mpola kuba musawo takuteeka nnyo ku puleesha ya sente n'omusajja ne tumukakakayo kati bwenziramu nenfuna omulimu musawo nja mumutereeza ebisigadde nja mumutereeza mpisibwa bulungi mu byokulya musawo ngaolina omutima nyamba naawe abatalina tabatali balwadda n'abalamu katono omulwadde Kale ebiseera ebisinga obuzibu obaddewo nti nange kennyini sirina buyambi bw'amaanyi n'ekitono kye nina omutima ogusharinga kwaka kati nikenina abaana of course tetusobola kwemererwa kubateeka kuba kati ebiseera ebisinga twabakiriza wansi mukasaasira ate kati waliwo option endala kati ebiseera ebisinga olaba tetusobola basulira eno waggulu kuba okuyitamu ekyo ekintu olumu baba balaalira ekizimbe kwe kuwunya ne bawunya kati olina bakiriza wansi mukasaasira tubawummuzaawo naye era tusaba Katonda atusonyiwe kwa munaye wano tewali ttaka lye baziikamu ekyokulala tosobola era nja kusaba ku bantu bonna abatuwuliza eno story mukyalo ono mumuyambe kubanga ayinza otuuka okwagala okuzaala batugamba nti balongo ekyokulala bamuwe ku magezi oba bayinza otugamba atwala ettaka lya wano ng'addayo e Uganda kubanga omu eyatuwa amagezi yatugamba tusaleko obulire obwo abubeere nabo paka ng'azeeyo ewaka twabagira nga tetulaba kubakwatako naffe twabatya ne batuwaga amagezi kati gwe wenna alabye story eno agiwuliriza tetugireese lwa kwagala kuzannya oba nga tugireese lwa masaali wabula okufunamu ekyokuyigamu kubanga osinkana sita waffe ono kyeye kyasanze oba oliawo n'omulala asobola okukisanga oba nga oli n'omulala akiyitamu so n'ekirala mbadde mbasaba muna abaleyo nga mwagala okwebuuzaako omanyiza buli lwendeeta omuntu ku mukutu guno mbajagala nnyo abeere nga nakyagattako kale musawo ono era musawo mbadde nsaba oba nga ndowooza nja kutaako n'ennamba yo in case omwana agala okwebuuzaako oba osazeewo okuyamba oyambire ddala omwana basaze okwebuuzaako ng'osobola okwogerako ne wamu n'obbakansolinga kuba kati babeerayo eyo nga beetaaga obbakansolinga musawo ekintu ekyo okkiriza okugenda kwegula sikinamu buzibu ndowooza mabega wampaako ono yakugamba nti ayagala kuzaala asembeza amagi era kyenasobola nakimukolera wabula yali anoonya mwana naye nga talina naye ngaagala kusembeza amagi waliwo oyo mpozi kyengenda obbasaba nkyaliko ono muwala wange talina ssente waliwo omuntu abeera naganze ngaba emirimu kale wali mumufunire omulimu agenda akole kuba nange aba ntuulamu nina osasula bbiiro kuba kati ennyumba yamulaba
sisobola mukweka nino safula biru ye teeka ebyokulya mbeera nabyo mu bungi kubanga mba mmere gye ndyako gy'abadde alya ate nze ndya n'omuceere ye n'alya amatooke mubuuze abadde n'akawere nga tteeka alina okulya amatooke everyday mubuuze naye ndyawo omuceere kuba muba tetusobola kumakinga okiraba naye kati embeera eriwo nsobola okuprovidinga ebyo naye ate nkwatira ebitaano ngula omulimu lwaki omuntu tavaayo n'agamba banenze kamuwa omulimu gwe naali ero tusabye ssente omuwala ye agamba akyalina manyi gakola ki sometimes musawo tuta stories zineeno abantu bamba babeera bamanyi nti tuzze kusolooza ssente abo ne bagamba ne stories sintuufu mwetaaga ssente yensonga lwaki kati nze sikyayita story ya mwana nensaba ssente era mbagambirawo omwana wabeera nga alina mobile money kati ekiringa olwo nno omwana gwe naleese kubanga basinga babuusabuusa naga nti mwagala kukola ki kati sikyaddamu kweta story ya mwana yonna nti nno omwana bamusolereze ki okuleka ngaoli kimukutteko nagamba kanzi genda bo omwana oyo ni person mbeko kyemukolera era kyo kinsaba abantu so siku abantu kifo kyokufuna ekyokuyigamu balowooza mutagetize ssente kumbe ekintu kiri real kikola ki ye kiri sawa n'omusawo agambye asaba gwe naaliyo ng'oli wano ng'olinayo omulimu bagwa kali wali ng'osobola ogusacrificinga ba agents mwebali n'ogusacrificingira omwana n'ogaa kagenda akole bambiyamba akyalina ebigere akyalina emikono akyalina amaanyi wadde simangi naye asobola okwekakaakaka kuba kati essaawa eno bagamba nti ofuna akaabirako nawe okola ki okaabira ddala naye musawo oli muganda siri muganda so n'olwensonga eyo nsaba gwe wena gy'oli oba n'obaola ngula kikutteko nze sikyagamba niwayo namba y'essimu yino muteeke ssente ng'oyagadde oba okulaba ku mwana ogambe nti kinkutteko kamukole kikamuyambeko olwensonga nti ono omwana teyagalya kujjamu ki lubuto ate alina enteekateeka omanyi tutya stories zinene bisinga abantu abasinga bagala kujajinga buki bujajinzi era kyekiringa oyo omwana gwe naleeso ye yagala okutunda omwana nabagambiddeyo talina mobile money talina ki wabula naleese story abantu bafunemu ekyokukola ki ekyokwiga kubanga tulina okuzuula tata w'omwana kubanga yakola ki alina akwate mukazi we either amuwase babeere bonna oba amutwale wa Uganda kubira akoleka ekintu eki alabire kuba kati saawe nolaba musawo oli omukyala yamugambye badamye bako mukwano gwe kati bade babeerawo bonna n'omukazi oyo naye nalinga gwe mwewunye ayabadde n'omwana oyo yazaalirawo buli kimu nekigwa buli kimu nekikola ki nejjuka nti omwana nali expensive musawo okimanyi kati nange nkitegeddewo omwana wabbeeyi kiikana wano ku ddungu kati omwana alina okwambala pampa alina okunywa amata alina okukola ki bingi bugoye bikitwala tugende okitegeera kulwala agenda mu ddwaliro bikitwala tugende kati omuwala ambyawula nga yakoze eki naye yatendewaliddwa onabadde amukola ki amuyambako kati yamugambye nti ekiriwo nze wano ngenda kukola ki kuvaawo naye fuba nga bw'osobola onoonye bw'okola ki nkuyambyeko ekimala kati omwana yatutende nga kyoba omanyi oli ayinza okuba nga tagenda kuvaawo tetugenda kumunenya kubanga ayambyeko ekikola ki ekimala okitegeera kati n'amugamba nti fuba okola nti onoonyawo okola ki nze wano ngenda kuvaawo anytime kati omwana kwe kutendewalwa n'agamba ngenda wano omwana alina okulya pampers buli kitwala tugende neyeebuuza gyakola ki jazza omwana kati omwana abanga solution esinga atunda omwana afunemu akasente yatambula akole ki talina kyatunda talina nte wano ku ddungu tagenda kutunda nte yebemuyamba talina land nti agenda kutunda ttaka liriba likola ki limuyamba dde ewaka kati naye nga kyalinawo ekyobugaga kye yeki ye mwana however tetusobola kukikkiriza tulina okuva tata w'omwana agatagala kubanga wali sente akola ki alina akola agatagala oba wakisa mukyala wabere n'omwana bayagalana oba omwana amukole ki amweze waka n'omwana we era ensonga lwaki nafunye abantu bangi mu musawo ntya katonda eyantonda abagala okuwa omwana ssente tuyinza kukola tutya biki nsobola okuplayingira mbirina ku ssimu naye nabagambye ekintu kimu nembagamba ekituufu kiri nti omulenzi ono yafunyisa ono omwana olulooso alina ki ssente era asobola okukwata omwana n'amuzaayo naki n'omwana ebikimu kisobola okukolebwako so fe tugenda kukola ki kulwanagana naye tulabe nti akola ki awasa mukazi we babeere bonna oba akola ki kubanga ye omwana talina buzibu twamubuuza obeera naye n'akuyambirawo mpaka wemwesettinga n'odde waka nanga ye talina buzibu kati mu kifo ky'okubanga omusajja yeebaka bulungi asula bulungi alya bulungi ng'ate omwana we agenda kubeera ku street n'omukyala gwe yakola ki gwe yazalamu oyo omwana kati sibeta asalewo oba omwana amufuna mu nnyumba wakubeera nga amusasulira n'amuproviding each and everything kyaba akola oba omwana kumufulumya mangu amufulumya tambula agende so ffe tusaba kati mu ntumbu nno omwana wuno mumuyambe muweereze ssente mukole ki oli wabanga bula kimukutteko asobola okugenda mu maaso n'akola ki ye kenyininyini nawe weetuukirira omwana omugamba manyi kankuyambeko wanawali nawali oba olina omulimu tugume omwana akole ki akole so enamba ya musawo njagiteekako awo oyagala kumwebuuza kwena kyagala okumanya
se ebintu ebifaanaganako ng'ebyo ndowooza twali kyamaanyi kyenyu tugenda kwongerako awo dia kiki kyosobola okuwulira omuntu yena ayina awuliza story eno nga tumaliriza bwe baba nga baana bawala bafokasinge ku kyabaleeta kubanga womala ogwa mu buzibu bugwamu wekka tewali akuyamba naye kennyini abula ku budde obwo kubanga ye aba akola mirimu gye gitambula gwamaze okukusiraanya oli eno gw'otudde kati wobanga mbutuufu wajja kuko kati ebiyumba bino ebigaba off kale ne bakuwa off emu mu mwezi ne batakuwa bannaye off nazo mbi abulire ati bagala nnyo off tusoka tugendeko mu biduula off mbi ate ddala wano ssebo off ewabya kizibu kya beerawo n'otagwamu eyo gundi mu nsobi gye nnagwamu olina okufuluma ofune ogobera naye n'ekitanda biki ebyo alina okusuzaako takusuliza bwerere kati muneewe oba ogize ng'ozze kukola kola naye kati obudde bugenda ofulusi obulamu tebubaddeewo naye katonda yanyamba n'ensigaza obulamu ne musawo ne mwebaza okujja eno kuba muneesinga naye teyajja sandifunye ekkubo lyenkwata si ye Uganda nti amalwaliro mangi eno era musawo yekka wano katonda wokunsi ye kubanga ate kyandibadde kibi nnyo kubanga era waliwo omusawo mulala gwe neebuuzaako yaŋŋamba leka tondeetera bizibu era musawo nkwebaza nnyo musawo nkwebaza lwakuba nti buno budde sina kyensobola kukuwa naye wanyamba ge mazima omutima oguba naye ekizibu kyakuannange era batono nnyo babeera babalemu kubeera ku riskinga nawe wariskinga obulamu bwo ne future yo n'omwana wo na risking actually my family ne riskinga buli kimu ntira nnyo ku riskinga naye sometimes kisuuka katolaba abaana we bati ate nja kugalana ku kino kuliko n'abayita ku essimu ne bantiisatiisa omuntu nabeerako kwanga kutiisa ndi CID wasoma biki kambabulire kino nze we nali nzija wano nagira ku visa yange ogwo eriko na linnya lyange tekuliko na mwana omwana namufunira wano okitegeera so most of the times ngo tanaba kutiisatiisa muntu sooka omunoonyerezeeko otomala gatiisatiisa olina lwayita okola buli kintu mu budde bwo niyo obudde buyinza okubulwa ate ng'ono ayagaddeyo okola ekintu ekyo mu budde bwe so most of the times toteeka energy otafuniramu agamaanyi gagategatte ofunemu kyoyogedde twatire n'oguntu tugikoze interview tugikoze naye waliwo abagenda okukisikamu okitegeera okukyagala okukifuula ekibi so nga tutaasa bannayuganda bannaffe nti omwana ono obanga awudde story egwale yalaba ng'oli mu kiyumba kubanga yagambye offsi mbi kubanga buli woofuna ofu odda wabweru n'ofuna omuntu gwogenda okweyagala naye omuntu yakaseera kumugenda kweyagala musanyuke naye wonna bafunye obuzibu tagenda kukola ki kubeerawo so tuyifunemu ekyokuyiga era musawo webale nnyo webali ddala kati omwana asobola okuddayo n'agamba lwaki musawo tukugira okuzaala lwaki ayogera bwati ne bwati ye nga yazaala ate nze okuzaala kwange sina gwe neebuuzaako nali ntuusizza kuba nali sirina mwana yadde ekyokubiri ndi mukyala mukozi ekyo bakimmanyiiko nawo boogera ndi mukazi mukalabanya oba bwe kiyita mu Luganda like I'm so hard working beyond most of the times ojja kunsanga mukubo wegomba ono omwana gwenina nja kugamba nti ono omwana wa bbeeyi ono mwana wange wa bbeeyi era basinga bamuyita kalina ono kalina singa nazimba ddala ne kalina nga yaggwa okitegeera so kyenjagala obbagamba okuzaala sikugaana kuzaala nawe oba olina kyansi efuluma ng'olubuto luto de waka ozaalire waka lwaki ozaalira wano zaala kugaana kuba oba n'obusobozi olumu ekyala ng'oli ready anti kati abamu kijja nga abaali takoze eki nga teyeetegese so I think ekisinga obukulu kwa abstaininga baba tayirwedde okuzaala beera ngakyagamba ekyo ebisa ebisinga tokolanga kintu kati nga liye omwana wa musawo nti nange musawo alina omwana
nange kankole ki kanzaale tomanyi oli tomusobola afa abamu twajjirira tetulina bye twasoma nti munnaye embeera ne bweraba yonoonese nja kasita nina omulimu gwange kati nga musawa era ojja wunzika ng'olina kubeera mu kiyumba ate ekyumba tojja sobola kuzaaliramu kati leka kwegomba nti musawo nga ye yazaala ayina omulimu gwe asobola providing each and everything wadde omusajja wadde taliiwo naye munaaye ofu nze mbakuutira ofu bannaaye bazireke ebyamakulu kituufu nga tusaba delivaringa babeere beegendereza kuki ofu nebino ebyabasajja bafune ofu ne bafunemu bagikozeseemu ekyamakulu thani okugenda obugenzi n'abasajja ne bafunamu ate embuto omusajja webimala okuwoneka n'akola ki wane n'abasajja actually wana abasajja batono nnyo bw'obeera naye n'akunyisa oluku n'abeerawo paako saawa esembayo batono obeera na lake aba okuddunga oba just lake era kasita awulira nti olubuto lwazaa ye tazaala kyasooka okugamba mama nkuwa akazindaalo musawo hope ono najja Nyondo Rozet nali mulwaddemu okumundagirawo omwana yamundagirira nali mulwaddemu enseke kuba enseke zange ezo zituuka mu badokita ab'enjawulo kati bwe nakasa nti omukyalo ono musawo luzadde n'ekikugamba olaba nzijanjabe nempona musawo kuba natuukako mu badokita ne bangoba kati omuntu wange agenda olabe kyanakukola natuuka ngamba agenda kujjanjaba so mukyalo ono alisiivinze obulamu bw'abaana bungi nnyo nnyo kuba kolonaalongo mbaddewo sigenda labikirako mu kamera naye nga abaana abasinga nga tonna bakola nsobi yonna sooka weebuuzeeko nasanga wano abaana abawala babiri musawo nga alinga kwegamba abayonnyola nga ne batebategeera banansonya okikozesa bw'oba olina olubuto musawo nagamba fuluma olubuto lukyali luto myezi 5 meza lwakyategwa omwana olemerako ennyo Rozet nyina abaana batuusa wano nga wendi muno abaana batuusa wano n'abagoba ne mugamba agenda kukola kyana ali mukali wali otegera ebintu ebyo so abaana bano bwolaba olutulo nti ogina okuzaala fuluma kuba abatalina busobozi mu buli ngeri sometimes abaana bali mu tebalina byogera wano okuzaala kuzibu kwa wano fuluma ngaoto tebakyayinza ddulawako airport ogenda ozaala omwana wokomewo zalina bwe abawa pass out ne bakomawo wano so naye nga abaana abasinga kabe nalongo kati nalongo obuzibu bweyafuna bwabalongo abalongo bano era nalongo abalongo bano bazibu mukko kwaba nayendooza baali balenzi kati abaana abo mulimu obuwangwa ffenna tetuli nti ffenna tuli bakabiremu mulimu obuwangwa bwawantu gyogenda osinkana omusajja wakuno oluusi nga bamuzaala wa si muganda oluusi ono omunyankola nze ndi mukiganze ndi biki okisegeera nga buli muntu alina bwatwala obuwangwa bwe mu baana abo so okugamba nti kolebwe nti nga ate bali banengeri gye balina okikolamu so ebintu ebyo twetaaga ku bantu abamanyi ku bintu by'abaana nalongo asobola ofuna okuyambibwa ku ky'abaana beekyo kuba abalongo si bangu nga bumanyi nti ebintu byo ku Nyondo Rozet naye ngaekyo ekyamakulu abaana mbaleke bafune ofu naye abaana mubabuulirire ofu ogifuna ogikozeseza otya enikesi ofunye oto tonazaala kuba waliwo abaana batanazaalako nga yetaaga ozaala naye fuluma nga bukyali oyo omwana ali wano yafiira omwana munda musawo gwe yagoba ne bayita ambulance wansi omwana oyo twamwegayira kuba yansangawo ne tumugamba tufune paasa awo tubano tukubire bazayina botambulirewo fulume omwana yagaana ja kuzaala mbeera n'omwana wange kuno naye tolina byogera lwaki tolina nadde na 50 mu nsawo lwaki obawera weteeka kuvulanizibwa okuzaalira kwano oba okitegeera kati poliisi yamukwata ali mu ddwaliro buno obudde Rozet omuntu tolina ogene mu Uganda wange biki kubeera nga tamanyi taata wa mwana ali mu university otegeera ebintu ebyo
So kati ebintu ng'ebyo okubyewala fuluma n'omwana ozalire Kampala okomewo. Okitegeera. Nokuba nti abasajja bano emirimu gino gyatufuukira naye omuntu ali asaana okujja ku kyeyo ng'amaze okuzaala. Abamu atuuka n'agala omwana. Naga nja musobola Rozet nga alina omwana. Hope nga alina omwana nja musobola naye oyo omwana alya ssente. Okitegeera kye namugamba mulaba nti Rozet bazadde kuno balina ssente zaabwe. Ogenda kugamba nti gundi alina omwana tomanyi byayitamu na mwana we. Naye omwana twamwekwako yali ajja fuluma ennaku. Naye laba poliisi yamunona ate nga tabamanyi na bamubuuza mudola basaidi tabamanyi. Era kati bamusiba. Kati ogenda otya nti nno mbuuza abaserikale mbuuza n'omwana mbuuza ddwaliro. Bakutwale. Ate gwe jjukira oba oyambye buyambi muntu. Bofuna oto jangu weebuuze ku Hope badde nkoze ntya. Funye ntya eddagala nfunye ntya emmumbwa kuba tebabawa ddagala abantu. Ono alina jjajja eddagala lyasobola okuwa omuntu n'amuyambako fuluma. Wagwe nerikwema okujjayo ye ng'alina wasobola okugirayo n'olifuna. Kuba abaana bangi balina insurance naye insurance omuntu asobola okugirayo eddagala naye nsobola ddi kugirayo naye nga simanyi kye ligenda kukolera. Naye ng'ono alimanya asobola okugirayo ki ettuufu. Ate gwe tebagenda kukuwa ddagala nti gwe olimanyi nga asobola ddi mugirayo naye nga tolimanyi. Kati mbakubiriza abo abaana bonna awulira nga afunyemu obuzibu bwonna asobola okujja n'amwebuuzaako oba olubuto nti olubuto lwange lukoze oti osobola okufuluma amangu. Era musawo era nze namulaba n'engamba musawo ono tulina okumuteeka okukula Rozet olabike nga abaana bayambibwa nnyo kuba asanga ebizibu bingi mu baana nnyo. Ate abuulirira nnyo abaana kyekyamunjagaza akubuulirira oba otegeera n'otegeera oba otegeera osigala atokola ki totegeera. Kati nina baali mu kulwana nabo bafulumye embuto naye balaka n'okumukyala tebakyamubuuza. Olwekitegeera. So naye nga nze bye byange ebisigadde tunaabiraba eyo naye abantu abamanyi ku by'abaana. Abaana bano baali balenzi ate nga bakuze bakulu. Olwekitegeera. So abamanya basobola okugamba nti akole bw'ati asobola otulagira asobola otugamba nti tukole bw'ati kubaffe tebabaana tubemanyi nga talina fuluma kuba obudde bunagenda kwetaaga ofuluma. Okitegeera oluusi nga alina okuba nga alina naye ebintu ebisinga bibeera birera kasobola okugaa ebirera ebyo bijjako okuzaala addamu n'azaala. Addamu n'azaala kuba abaana baziikibwa bakazi abo abasajja si bwe babaziika ate wano we Dubai basula era mu kasasiro. Okitegeera. So ebintu ebyo okubyewala ebyo n'ebizibu bya kuno ane twebeereremu. Fena twagaloza nzoze tinjagaloza sina naye buvunaanyizibwa obusobola mwana kati kankikubuulire naye nga ate okuzaala nsobola nawe tukanoga kannindeko Katonda akyampaddeyo ababiri bennyina kambeereko naabo. Kitegeera oba Katonda akuwaddeyo omukaaga sooka okakkana eddayo ozaalire waka. Bane okudda wano ate okuba kati ng'oyo ali mu mutu okutunda omwana tukyalina obuvunaanyizibwa okugenda okunoonya abaana batuyambako afulume. Yadde gw'ogamba bbaawe waba yamugoba lyoza agenda mwagala kati. Ebyange. Toyansa Mama Dubai mpazi ngenda kwogerako kwoyo omwana gwagambye nti namugoba. Omwana oyo yagira mu maanyi mangi nze wenjogera nawe nenda abantu nsinga okutegeera nkuta twatuula ffenna n'oyo Mama Dubai paka ku makya sanga 9 nga nkuba amasimu nakuba kuba oyo mwami wa embassy yampa ne kaadi ye. Ono mwami Kabogoza nze gwensinga okumanya abasinga mwena mumumanyi ne nkubira mwami Kabogoza nga yeebase saawa 3 nangamba saawa wabadde ongamba kikuba akimanyi ndiringa nnyo n'endwadde z'abaana anyamba mbeererawo nnyo ye anyangwira munnange omusajja nankubira ne mugamba nina omwana wano naye omwana nalabika olubuto luno teruli mu good terms njagala pass out mu nnaku 2 oba 3 abe nga ali ku nnyonyi. Nangamba alinawo ssente ezimutambuza tiketi biki kuba bambi bayiwe ye yali akkiriza okubinfunira byonna. Omwana kye yakola oyo alaba nga ndemeddeko nina mufulumya by force kubanga yali takyagala kyo sijja bagamba nti namusaba naye waliwo wootuuka nga otaasa bulamu mu busawo otuukirizibwa okwesa amaanyi oba ogaanyi. Ne mugamba saamugamba ye ola nazamaye bayina nga omwana n'olubuto luno terutambula ono omwana alika yamufiira munda. Ko namubuuza owulira ebisa byonna nti bijja n'ebisirika. Ne mugamba kwata ku lubuto nga lulinga balaafu amazzi gano aganyongogaga mu fridge. Nze neemanya ekyange kye nina okuzzaako kati we yalemerako nnyo nga tali rude
ne mugamba manyika nkubira ambulance ekutwala kwa kasina kyakukolera nkugamba odde wako oganye ne nkubira ambulance zali sawa nga 5 ne mugamba kiki ekyokwogera eri mwana we yatuuka mu ddwaliro ate nayagala akubenze oba obitegeera watuuka mu ddwaliro mugamba statement zalina okukola nga statement ngagamba nkola nti ezo statement nze yampa olubuto omanya ali mu bed space wane Sharujah gwe ngenda okuwaayo ne mugamba bagenda kubuuza watuuka otya mu bed space wabula gwe bagamba omusajja ne yakuwa olubuto tokyamanyina waabeera gwe bakuggyemu omwana bamugyemu omwana basaide bamubuuza yakola statement sinnya statement esooka ng'omwami agamba tamumanyi awo ne bamuggyamu omwana statement ey'okubiri ng'agamba nti ffe twamukutteko twagala tumuzaalise naye ffe tetwamuwadde panado bayasula yajja leeti saawa nga 6 n'avaawo saawa 4 saamukwatako wakuba nti yali akitinganya katemba ate munaye wozanya katemba nze nkutunuulira naye fula afa wakube emiranga nfa olubuto lunzita okitegeera ate nga talina ssente okitegeera yagamba alina akakadde kakategeseewo okuwa eddwaliro kati bamukutte bamutadde kwa possibility ezaliwo ezisobola omuta nga basobola omureleasinga naye mukyemanyi olugezigezi lyantekako lweyatwala ne mu ddwaliro amazaatu abagambye ayagala kuwayo kati enamba y'omusajja yamuwa olubuto bajje bamukwate omusajja bajja mumukwata nawe bakutiise omu muleka abeere wano omusajja yekuba mu mutima olumu ayinza okuwa ku buyambi naye naye ogamba bamukwate nange oyagala bamukwate gwotamanyi gye nava okitegeera kuba nkukutteko kuba nkuwaddeyo eri ambulance nyabonza ambulance za wano sizikolangako wabula ziyamba in person who is ready to be helped kati gwe unalowooza nti nkubidde ambulance ekutwale ng'oyagala ofiire wange mu nnyumba nze nina wano omukyala gye ngenda okuteeka era wonaaba ofudde era nja kuyita poliisi ate yebeekutwala okitegeera so most of the times mugezeeko otwanguira naffe ababawo obuyambi kati n'empisa omwana yatutuma Rozet yabakola emirimu ng'abatuma tunaguma omanyi otandika otulagira obulagizi naye nga atula ku munene nasika kye bamugambye okukola nasiko nagagenda onkolere kino laba n'empisa zeetaaga yanyiga luvannyuma okukola kikumuunya naye omwana yatutuma emirimu ekiro nno ne mutulako bwenti kwempa ebbaga yange nze mpaamu olugoye lwa yero najjamu olugoye bannange n'empisa zoba nezeetagisa ku buli muntu ezokempisa kati omwana alina empisa yolose ono babeera omulaba mugonvu mukakamu bamutaleko bamugende mumunyigernabeko nagakane naye omulala tamumanyiga bananga abaana abamu natuwa amateeka muteekeko amatooka abiri gokka bwe gateteekamunya teteka mutungulu nga muli naye wano ng'oli mukakamukyekanawa abo sibayakirako ate oyo omuwa obudde akumanyiira wabula nze nkolagana n'abaana beŋŋambye okukola ekyo ekintu omukolera akati oyo omwakiramu nze mukuba kituufu wabula nze nange gye nekkakkanyamu ndi mukambwemu abasinga mummanyi naye waliwo wentaakira kubanga wojjanga oyaka nze nnakuzikiza kuba kati singa yayita yasse singa ali oke naye nalaba ng'ayaka n'enkita kitegeeza obuzibu bwali ku mwana wa buwala nemugamba ekyempisa kindeke nze nakimaze dda emirimu twagikoze dda alagira bulagizi kola kino kola kiri bannaye ndowooza katukomaawo olunaku olwolwaleero naye nga musawo ono ngenda kumusaba abeera bize kyenyinza obagamba naye enja kumwekubako at least abeere nga atusomesaako ewamu n'ebyalabye tweyongere okuba nga tukuguka n'okumanya ekyokukola temutujajinga temututwala bubi story netugikoze nga twagala mufunemu ekyokukola ki ekyokuyiga nkiddamu tetusabye ssente musawo tebanaye mwete ssente wabula obongole ekikukutteko jangu gwe kenyini mwana osobola mu meeting era ogambe nti owaaye kankole bwenti ne bwenti ne bwenti oba nyinayo omulimu oguguno temanyi busawo tasomanga kaninga nze wano akutte eddagala liwadde omuntu bannaye oba kino tunakomawo obukomi olwakadde naye nga nammwe abeefuula abasawo nga toyitanga nayooko n'okwata empeke n'ogamba nti kwala zino ogenda omire bwoti ne bwoti olubuto luveemu musenye abaana wano ku ddungu era kibi nnyo nyo teweefula kyotali kitoba tewakisoma tokyeteekako
muno bantu basala abakadamba abantu bateekako baana bintu bibeera wano tubayitena nnyo ezo mpisa z'abantu mu mawanga malala omwana singa ku 10 osanga abaana batono nnyo abatafudde Nyondo Rozet namba esinga efa mbuto genda okinoonyerezeeko bana bali unprofessional abeefuula okubeera professional ne bawoya amadagala abaana ne bayitawo manyi mututidde abaana b'abantu kuno wallahi nanze nkivumirira oli mukambwe wallahi abaana baddiramu abantu bajjamu embuto ze batamanyi nakumanya nga babawadde embuto binyinyi nga nkulu n'amuwa eddagala nguti olukuze weebuuze kunabakola kyonna oba ekitegeera naye abaana bafudde wano ebintu ebitategerekeka ngaomwana agudde mu bed space naafu okirabayo nabulidinga nagwa bugwi ate nagamba yabulidinze afe tuli bantu bakulu tebakyatulimba omanyamanya nosirika busiramagamba kino kiriwo ekiti tubayite muntu asala mwana kadama taliyo mbubasaddaaka esiza wano omuloko yasaze omwana tubayite wali olaba beere begenza ku baana baba bafa fe kenyini fe abetta babettira bannaffe nefudo munene waneeno sina gye nasona busaba ntandika ogamba jangu kutunza ensa jangu kuwa empeke jangu kuwa epanadi nzimanyi wezifaanananga nange zange ennonja oli kulamu kwozanyira mulekere okuzanyira ku bulamu bw'abaana manyi bagenda kunyiga abazima naye oba toli musawo mulekere awo ozanyira ku bulamu bw'abaana b'abantu ebyo ebintu bagenda bisasulira kuba omuntu waba yasindika wano omwana atandika omulimbalimba omuwa ebidagala byotamanyi kitegeeza ogenda naawe kusasulirwa kibi nnyo mu Rozet so byebyo era nga tugenda kuba nga tubasiibula bannaye musawo tweyanze nnyo tweyanzeege liya webale nnyo bedakasuse mukama katonda nomuzasai n'abaana avuddeyo n'akuwa omulimu okyape kijja kuba kirungi nnyo naawe tweyanziza nnyo okkiriza okutuwa sitori eyo omulala agaana n'agamba n'abalaka balozeeko so mukama asinziire okwo bambi akuwa omukisa akuyamba akutemera ekkubo mpaka akuwa essanyu ku mutima gwo kubanga ennyika gy'olina essaawa eno nange nsobola okugitegeera mukama akume bakunyiga omutima omwana aba kyalina kyansi emukwatirako kati waali awo tasaana kuddamu kwangu oyingira nnyumba abaana bo baali bakulu jjukira asobola kumanya k'omugongo kuyingira ku mulimu zikyali bbiri zokka kati tenaana kuwera akyali ajjukira bali bakalakata nebasiibira mu nnyumba ebiseera ebisinga okukola ennyumba omwana tasobola kubeera mu lubuto bulungi embuto zivaamu ng'okola nnyo tebakkiriza muntu wabuto ate kukola nnyo naye bakozesa embuto ezitokola yakuya gundi eyo nakola akyali anawonamu bulungi naye ate katolaba nange abanyingiramu nga wenkyogedde bwe tuba kati katolaba ono nkyamwina wazini ninayo keesi eno naye alabyeko keesi endala ezijja nga tenazo zimwefaananiza waliwo bana bagamba nayiwa nnyo omusaayi mu mbeera bweti nga naye olaba naye yeetaaga okusula kati olinawo abasinga bagamba waliwo yaŋŋaana okuŋŋamba osula mu nnyumba wekka kati lwaki oba ogamba nti osobola kusuza abantu banange okusula zekka nina omwana okitegeera mukomentinga nnyo waliwo abaana waliwo wetutuuka nga tulina tuteeka abantu kati omuntu ayinza okugamba nze bamumpe omwana ono nsobola omuwaayo oba okumuddiza oli omwami eyamumpa naye mujjukire nti n'oyo omwami alina obuvunaanyizibwa if they can hope let them hope naye ate oba tosobola kuyamba ate toyogera musirisa mufuneko byemukola yes kola gwe giyiteko ogireke okusinga okomentinga tulina komentinga kwanza nabadde ntuuse n'okugamba singa nga luli nga we nalinanga ssente yandigenze bugenzi waka etumumbe waka tolaba anti naye ng'omubiri munafu naye tetulina okusonda tetujagala tusondera muntu nga anyiiga tayagala sonda bino si byampaka naye mutuga bakaka nejese okijja ku mutima kukolaki noyamba munno tufune kubanga ndalo ngaasooka n'abeerako ewantu waali kuba kati olaba tulina asooka agumira eddala tulina okumuneza ewantu osobola osasulako oba myezi 3 oba 2 kale 2 addemu otegera wakati n'obudde bwakera kumakya n'afiira mu nnyumba newagaa ate yafudde siba kuleetera ebizibu so alina okuddawo akyali tannaguma abo abaana babiri bazitowa
Kwa ne bali bazitowa bakulu. Sokoda ino guma nazzaawo bulamulo ne yerabira ne yafuna nnyo ekikanga ne yerabira n'ekyo ekikanga bw'ate yafuna mu nasooka naddawo n'aguma mukazi mugumu kubanza natuka ku mmotoka n'ensooka nsaba essala nga sizimanyi wallahi naye embeera ejja kutegeera kiri afunyeyo kyamufunidde abato tulagira nti baba twalinga tutera madubai twalinga tutera okuyitaayitako mu bantu bamuzira kisa ne mubigira ne ba tugende tumunoonyeeko naye akabiberako tusobola kukikola mirundi ebiri kati naye tumulabe ekituufu n'omwomi sobola tumalirizeyo no kanaye tumuyiye mpola mpola kale bannange byebyo nenga musawo hope tukwebaza nnyo olw'ogwo tokoma okwo tokoowa abantu bagenda kusasula naye Allah oba Katonda yagenda okola ki kusasula kyoba osobodde kyoba okola kyotasobodde togenda kukola ki kwekaka abaana tujajinga mwe mumanyi story tugireese mufune ekyokuyiga abaana kitolamu obulala mbw ate ki muli mugenda kwekoza kino laki mukoze olulimi tukozesa lulimi Luganda era nga message eno tugiweereza bana Uganda kati gweddira obukujjukujju bwo olwokuba toyagaliza okwate video eno ogenda ogitranslating kubanga tulaba bana Uganda okitegeera so bye byange atakumira mpera bankuumire abatukuumire